Inside Story Uganda, real source of political updates. Abana bange ne batasoma ku mulembe kwa Museveni. Nijenga president has But I've written a book. Nawandika akatawi inside the palace. I'm a bitter man. Very bitter. Unyizo kukiri nali muwange ni bomu tayimbwa mutwe. Mzee alimba. Yandi kuwa decent alimba. Mama wange yangamba nti obwezi bwa kitaawo wabba omukazi mu state house sebali kubye bwe bati. Wabakola ki? Naye nga nze nkimanyi. Yagwa mu katebe batta abantu ne babasokoolamu enda zaabwe. Nalowooza mbu ajja kubinia munze ngobinia mwani. Era mpandiisa akatabo the history of organic trade in Uganda. Nga mwenda yabigaana. Lwaki mwenda yabigaanira mmwe ne mubiddamu. Nokone okozunzula lutwe mukajja kopolokola je konje w'abantu mu bamutu ogobakwasa. Njogedde naye olwaleero ali mu America. Njogedde naye machaga leero. Nangati mwami kwezi ekyanziro sati president yali aneetaaga yampite emirundi ebiri. Yes. Naye mama nalweyiso nanemeso omulala. Omukazi omu. President naddamu nankubira. Andi nkubuulire. Mama nalweyiso namboggolera nankambu wali. Omukazi omu. President yamuyise. Namuga naawe wankyawa. Namuwa n'omuntu. Amugye amumutwalize. Yawulidde boogera nti oyo omutwalire aliko ssente. Baagala babbi. Ne bugingo kye baba bamugaana. Bwe yatuuka beti yasabayo ssente. Beba tikiti bakubeba. Nze Museveni sinsobola namugambye njagala mulaba musiibule. Olowooza waliwo onyendera okuyita? Tosobola kuyita. Wali okunniyamu. Toyinza kunniyamu. Onniyamu ki? Emisango gye nze nagikukolera. Omwabuzi wa president oyagala kusiibula. Tebayinza ngenda mu kalulu. Anti nze nkubuulira nsiringa Amelia kyambadde. Bw'oyagala ekibumbo kya bwambuzi. If you love your cake, eat it. You don't eat it. If you were senior advisor to the president, ate abalonzi basaba obululu. Ate obasaba bwaki. Kibola nti era lwamukoledde amagezi g'atamanyi. Ffe bwe tuba tusoma ebyobufuzi batugamba. Never attack everybody. Because one day, those you attack will be needed by the president. Kati Museveni yagala akaluluwa. Ekasese. Mumbere bali bwe bati ng'oyererwa abeerawo. Yalina omukasuka kujja. Nasambulia naye olaba Katumba wamala. Nti Mwenda yagaana bizinesi eno ey'okusokola abantu. N'agibalekera. Kakati Katumba wamala yagaana nti sibimanyi amekamanda saabadde mu kkuba lubiri lwaki. Lwekasese. Nasambulia. Omusajja yawaga oluwaga. Naye Nasambulia omanyi obwadivaiza bwe baamuwadde. Bwe 1.7 naye. Bwasale. Baamuwadde entebe mu nnyonyi oleze nga waliwo atuddewo. Tumukubireko mu ngalo. Ati omusajja ali ku kibanna. Tali ku kaseera kazibu. Ate kati ni dispensation ekyuse. Museveni wansi vote ni kasese. Kakati erweru yera. Sacrifice Islam. Ate singa bawa ssente ogamba kale kale. Bali muwadde ssente n'abula. Oba yali mutuse ku embassy nga military attaché. Simenya academic papers mwene ekyo kibakola bubi. Kakati ate gundi. Kakati nzi. Mbadde ye ne bamuwa obwa minister omuto wa. It is a tradition. Ne mbadde amanyi Mugisha muntu yabigaana. It's a tradition. Every former commander becomes a minister. Gundi yabigaana. Mugisha muntu alinga anti ava mu family ya amaanyi. Tewali muntu yagenda mu nsiko ng'alinga Mugisha muntu. Mugisha muntu bali bagagga muntu yera. Okumanya muntu yera yali musajja mu amaanyi. Oba teyakkirizanga muntu yera afudde. Ti omwana w'ekimanyi ali mu nsiko. Naye a generate cross aziike kitaawe addeyo mu nsiko. Bamuteeka in a safe area. Yasoma political science. He was promoted from brigadier to major general to head the army. Ng'amaze okusuula gundi oyo yali musajja muwanvu mulungi bw'ati ali Brown ng'ajja mu parliament ensi yonna n'esirika. Mugisha muntu n'obwongo bwe nnyini bw'amaanyi. Gavumenti na Museveni eringa ttaka ettaka lirya. Amanya Musega wamulabako. One of the very brilliant people.
amanya Musega ettaka lirya ettaka NRM eringa ttaka ettaka lirya abagezi bonna. Waliwo omusajja bamuyitanga Wamulongo yajja nga mugezi nnyo. ettaka lirya NRM ttaka lirya fena litulidde abagezi abasiru be balisigalawo NRM ebalidde mwena ne bamala fena tulidde nagenda zibango bakironga mubi wankoko nagenda nakidomola kya nagisi ewaffe bansasula mu nagisi kale ne program. How can you say that this is serious way that ate program ziba zijje kuti nekuzunzulu fene kuzundamu oluzunze tibiriyo anti mubalowooza buli omu bamuniyamu buli omu kidoli anti bagenda nebewa kati ono gwenkubye yewabwa pulezidenti nga tabuyina nalyoka kuba all possible gone nkukubera ngenda kuba obutambi bwonna akatambi kakatumba amala kali kaka this Muganda man has more support in the army more than me nkakuba akatambi kakati yali ali mujasi muwulira ayogera omusajja n'agamba how much money do you need? This 2 million. 2 million. You think I'm talking in terms of Museveni's money? $2 million ani azina. Ani azina. Nachobe basasula 3 billion ne batamuta bali basaba 6 billion. Ndibakubira akatambi. Bazoga ze bali bagenda okuzisa Nachobe bazija ku kizinga. Jezali. Ku kizinga muleke Victoria. Nga bazikwekeyo. Ngeje bazeetya ku kinaala nga bazibiseeko omusenyu nga amagye gakwata gundi kyako. Naye omusajja bwe namala obikuba era singa Nachobe teyali neerabidde. Kuba kasanalabo kukafulumya akirabika waliwo directive weeva ntemukolagana naye. Afa obwavu afe n'abaana be bafiira eddala. Waliwo yonna aniye ku bantu ayagala okuniyamu emisango gye gyatayinza kuniyamu. Kakati Nachobe omusajja abagamba ebintu byafulumye. Waliwo akasajja kali ku CPS awo tekagamba baali bakoledde Nachobe ambush okuva mu Kampala okutuuka ku faamu ye. Yes. Era ekisajja kyagamba umanyi ADF yayina wingi assassinating abantu naye nga gavumenti be bagisasula nga bapangisa mpangise. ADF yeyattanga naye nga was hired wingi ekola ssente zaabwe nga bakolagana nabo basasinisi. Nkugambe nti omusajja ADF ekyapa oguze basenze kukolaki gweoyagala busuulu naye obusajja lwaki obusajja obwo temubuloga ne bugweddalu ono simubonyabonyezo ejjoko lyonna nendi mufuumulamu nyuma. Nalabye emitingi yabwe ngaomusajja omukulu amugamba nti naye omusajja eddogo lyalina lifuumuuka nti do you know yagambye do you know that man can one of the force you to walk naked in Kampala? Namugamba what can we do? Apologize to him. Apologize to him. Musina said, we don't have many maybe. You know, come on, kujoge mandwa. Ye come on, kuba. Oniene kubuko. Nekubuko jakunia yen nagis. Mwenda nabagamba, you look. I can talk to this man. Give me some money to take it to him. No, why not reach you? Mwata kula umuntu kwe mutasobola mwe. Obako konywako kutuzi kane kagula batemu banzite ne kato omwana mbakajja kandi gwe nkukwata ko gwe kolezi gwe ewamu waliyo omuteeko kwotalabangako akazunza olutwe wava mu family ekigwe bakwate kwa minister tomatiro osokola abantu nekagenda nemulako nekakanga abantu tekagenda nekoleta mulamu wako nekamuteeka mu minister nabulegi nekabero kabumbavu kali awo. Kakati ku media tugenda ku media naye nga tufunaba kumala ku media NRM bagezi kibe besinzo okulya banji nnyo besi yomanyi nti musajja mugezi nnyo mugisha muntu ekimanyi nti musajja mugezi nnyo amanya musajja mugezi nnyo. Yes. Ati yayina class NRM yayina abantu class Abaganda kati omukazi afuna olubuto n'alwenderako ayemera amakiro n'ali abaana be. NRM yamera amakiro eri abaana baayo tiri abalala abalala bewa ssente
abafudde abantu abasinze okubba nambozi omugeragere nange sente zayina bannange bonna bagenda abantu munsasule bannange munsasule ndyaza amanyiddwa nnyo bangobanga mubbi wankoko kiro sange kazunza olutwe nali nja kutta gwe bampita ekyankwansi denounce nalinja esiba omukazi yegiroopa nali njagala ntulika enzite 10 bafa 5 ku bisago denounce oli owedde gwe okyali mulamu mukazi yeyaloopa nga njesibye bwagende wakiwano kakole endala ntwatire ofulumamu nakiwano olaba nagaana ogenda kuorganizing committee ya muhoozi lwakiwano nalinja omuzingako ntulike kalugere yaliwonye mutuyita bakuzanya. We are very bitter people. We are spitting the fire. Mwana wa munene omuniyamu n'omunyana muntu yenyina nyina yazaala kidoli ne mukulu Tamale obusungu okufuna olwaliro ku macha kali nkugamba akatabo kano bw'okasoma the history of media in Uganda tewali wano kano bakagula mu institutions ne bakasomesa abaana. It's only me who has written about media. Obutabo bwange babusoma ne ku university gyekali era bwogenda mu political science department ninamugundi gye nawandiika abaana bagirifaalingako ye Museveni yalowooza nti nedda siri mugezi muwozi yali anzijeeyo kubanga waliwo is a family issue. Ne Museveni yasigaza abagezi nze ndobanga atakyalina bantu owaye togamba musajja mugagga nti talina magezi abakyalina abantu abalina amagezi. Nrabye omugwagwa ali ekalangala akoze pati bano bonna n'okulakinga joko ne bataseka gwe n'oseka alasisi walabye yakola embaga nabaga nti wali olabye kati vayiza akola embaga wali olabye yeteeba golo n'abuuka bonna bakimanyi ago mayirikiti bagenda kwebajja bayina ka office kali bwegazi omanyi egureve enyirira ku ngolo bwogisima mubeeramu banyirira akati nkubaolya media akatabo kana nakawandiika in the beginning nakulaga relationship. The first press conference took place in Rubiri. The organizer, the man in charge of that press conference, I mentioned him, was Salim Sare. He even apologized for Museveni delaying it. Netuka abantu balamu nnyo abaze beebu bantu balamu bamanyina okwetonda bati bagenda bakyuka era nkikuwandiikirako nti as a case of a snake in a cooking pot nabaga nti amawulire ku gavumenti musata guli muntamu bw'okukuba tolya bw'otakukuba era tolya. So you must have a balance. Nguyira mafuta kuba byonna nze mbiyiseemu nze nguyira mafuta nenkugamba ate amafuta gaali wedda we baluyiiza nkugamba media and opposition politics. A pertinent question today is, in absence of political pluralism, should the media take the position of the opposition? Once the government blocks all avenues of getting out of power, every institution alternates for the opposition, even in the judiciary, they have opposition. Ne parliament yefuuka opposition ne media yefuuka kasamulaba nti bakulooziza amakubo gonna ag'omukulembeze okuva mu buyinza buli institution yonna n'eddiini naki bonna bafuuka opposition. Kati I'm asking, should journalists also do this? Should we alternate kuba nakawandika tetunava tukyali mu movement ne mbagamba nti in America scholars say yes. However, they say that although the media must assume overall responsibility, they should operate alongside the judiciary. I beg to differ. Politics is crude. It is a dirty game. While journalism is purely a profession. You cannot say that if a country is short of men who are ready to marry off spinsters, then
we should force Catholic priests to marry, trying to alternate roles between the political opposition and journalists derives the latter their professional integrity. Journalists have a voice of the voiceless. Our responsibility, government, we are the forces state. We sign and sign the agreement with the voiceless. We are the voice of the voiceless. We are the forces state. A French scholar no. Yes. Never about descent. Yes. In a free and just society, opposition politicians are simply obsessed with the power. A politician will not shy away from criticizing a viable government policy, while a journalist is expected to explain the gists of the same policy. Policy money. Nafuma gundi besi yaganti bonna bakone. Museveni yajirira mu 96. Nomugati bonna bakone. Tejja kola. Kati journalist olagawa. Look what the gist. A revolution must educate his people. Chovolaba tugwechiko munyisa kiri bwekiti. Ntizira watandika okuandika mu 79 mu lupapula lwa munno. Munno yatunanga copies emitwalo 5 daily. Ngabo bweyaja mu kinaana. Ngangabo okunawe mula. Taifa empya. Twatundanga copies amawuli emitwalo 2 a day. Tudani azina. Bana Uganda ngabazo. Are we more where these people more literate consider a wound? Anti ku social media na chi kayati kuyina okukyuka monita bagulangulenga binyevo nabadde n'omwami omwakola mu New Vision nangati kati tetukyatunda mawuli yes ne muntu nangati tetukyatunda ne muntu tetunda social media ngugamba a media institution engaged in partisan politics like a media like a monitor will eventually turn into an opposition party. This is what Wafula Ogutu of the Monitor eventually became. At one point, opposition politics blinded him from seeing and telling people how to make a good of a policy from a government he opposed. Indeed, the practice rewards many journalists to use their profession as a springboard to power themselves into politics. However, if a political party or religious organization starts a newspaper, non-professional principles can be ignored to some extent. For instance, you can't force a media institution funded by the Catholic Church to support condoms at that time, condom use or abortion, even if they are a constitutional right. Likewise, you cannot force a radio or television station owned by Pentecostals to play beer commercials. The same thing applies to Muslim faith-based media. They cannot be compared to advertise pork. No one can force CBS Radio, Buganda, Kingdom Muslim House to give a platform to those opposed to federal. What society demands from them, however, is to air what is factual and not lies as they usually do. A publication like The Citizen and the People that belong to political parties, UPC and DP, respectively, could in no way highlight any achievements. Even there, readers do appreciate content, well aware the editorial policy. Actually, this is the reason why every media house employs its own editorial policy. In many cases, even the editors and the managers have little say in deciding what editorial. Yes. Ubongo bukubuulira ndi ku radio y'abasamu singa bwe nabadde mu bbaala bane tusinkane mu pooko no a trend journalist bakubuulira nti I rotate around many stations belonging to different faces. Niyo manya kyoyogerera wano nikyoyogerera wano. Yes. Bo bano balina right abasiraamu
menga ina right yayo okwadvocatinga for federal nokuganayo kubanga ye police yaje era tujiforcinga. But even that support of federal, let it be factual. Nakyo tekiri factual. Kati nenkugamba ekisembayo checkbook journalism abamawulire baagala sente era Museveni nakimugamba onapita bampita Fort Portal nga gundi nga Besigye yagudde oluguudo Kakuta road yerukungiri bulu bamuyola yarugula nga Museveni yarugula wonja efujjo teyamenya kakabokisi n'akatunda mulimu obulube basitafinzeemu akati Museveni agenda okugula olukungana ekakungo erukongere abamawulire abali bamugoberera mu Costa tewaliyo n'omu kozi balwanyisa otavi waliwo omukozi nga mujo nze sijogebwa nabivaamu ngenda kwekolera byange kakati abamawulire tebawandiika abatanga bajja yali nabo konvoyi yaabwe bagikweka tionapita ababba baagala agende Besigye yalina abamawulire waidi covered kwe kumuyolera ebusega bwana yali ava kugula woki kyolaa Museveni yanyinga abalamuzi bamugamba Besigye should be tried in Nakawa because whenever he comes he creates chaos in Kampala. Museveni yabaga nti what is the state for? Besigye must be tried in the high court in Kampala and the humble Besigye interview jogo anti yagamba nti ayinaki ayina amagye mangi ne bamutigatiga ne bamugamba nti wakutte omukazi 2 years ego tulabanze bwe mpakamba nti bwe nkuga nti nina asidi ewange muyina abalirinye ewange baligira mu helikopita nga bakomando kubanze ninawe munyigira bwenti nawe munyigira bwenti wakana ensamba afuluma bufulumye no tadda nze nengwa mu kabuli yange yenu n'abayingi jali nebo ogamba omukazi nga bakubye olugi mukyala leeta bazuka eyo bali baleeta mamba tubwewana kyotalina anti Besigye yapaya bulaginganga nti amagye gonna akolaki Museveni nagamu mutakulemu tulaba amagye agavaayo nga tagalina tugamba tewewaniranga ku gavumenti kyotalina lwaki Museveni Besigye bamusibye nnyo okusinga ku Bobi fujjo Museveni yababuuza a government has a monopoly on coercive kugolola Tumba. Besigye ne bamugolola gwakakyali mu kooti atunkana misango anti bwe kye bamukolera bamubona n'omusango ogutaliyo ye nga takimanyi nti as these people are campaigning yabeeranga muki reducing his hours of campaigning. You hire lawyers, these people have state attorneys, they pay bwekyo tekitegeera netutandika okuyimba Besigye talina bakyala akwata bakwate talina bakyala akwata nga tuvuma Besigye naye nga nze ekimanyi as an educated man nga nkimanyi nti repu bakuga n'omwana tanaaba bruises forceful entrance kubanga kuga nti otutala okukwata omukazi terubeera ku mutwe basimba vivi wano wakutte nono wayagala okuyinga kakati Besigye singa ayina fimba ey'amaanyi ennyo nga ne mu myaka 2 erekawo enkovu singa Winnie atambula you need a whole strategy. This man must be forced balaba abavaayo kubanga omuntu refu tojibuna ne myaka 2 mwe muzanyisa gavumenti nkugamba checkbook journalism abamawulire balina why the problem is bwakatunulira eno gyekaso nkubuulira the problem is abazungu abajja wano tebateekawo institusi y'amawulire no why they had come from a country that had already realized the importance of media to the Daily Telegraph mwe mwali ebbaluwa ya Muteesa yaleeta abazungu wano kakati abazungu kye baakola tebatraininga educated people in journalism and they made sure that journalism did not attract heavy investment amaanyi a sword is mightier than a gun eyinza okulabula abantu ne bazibuka amaaso as a result people who had failed elsewhere joined journalism and the people who had personal vendetta against certain people. In 1906, Mengo notes.
1901-11 Muno newspaper, 1913 The Herald owned by Gundi. Yo Church of Uganda teyina lupapula. Anti Church of Uganda ina century lwajja luvanyuma kubanga a printing press was important. Mundo received a printing press from Algeria nga bafalansa gye bali. Makai yajja ne printing press ne baganda okugamba nti Makai mukazi we yajidde mu bokisi nga bagiyita bokisi. Gundi ono Sapolo Kagwa yagula printing press from a Lebanese to own a printing press, but for evangelization. This is why when you read this book I tell you to assignment in newspapers which am I during certain political situations. If we have an election today, ujja kusanga kakati ate today mulimu kyempita Pike revolution. Pike ya hiking ya raising the bar of newspapers. Nze ndaba abeena alimu ne bakola bw'oba tulina billion 10 totandika lupapula lw'amawulire. You must have a fleet of cars. You must have your own vendors. You must have bano kyekibasudde nti amawulire galina okufuluma kusa ku mwenda. Kibula amawulire ga Uganda bagateekamu obuuma ffe twawandikiranga nga evudde ku first page egwa kuki kakati omuntu kati ono w'amawulire atunda amawulire ajjamu kopi zaabo keddes n'azikuulamu obuuma n'agenda azitambuza mu maduuka n'azitunda 2 mu kifo ky'olukumi n'agakomyawo n'agalitani. Yes, ojja w'amawulire kati mu nsi mugundi Kenya na wano bagajungamu obuuma butagasoma because andi kubuulira the more you print the less costly it becomes. Singa nkuba obutabo bwange emitwalo 5 kati olaba nze obutabo bwange mutunda sente entono buli subsidized. Yes, ngenda mu mikwano gyange ne mbaga nti nina topic gye njagala to address ne bancontributing. Mine is not for Gundi. Togenda mu bookshop n'obusangayo buba bwawedde bwa guidance to guide society ne kati nabo bankooyi myaka 10 mikwano gyange bankooyi baga nti no ekimala naye kye nakola Museveni nange ndikibuuza Katonda. Nawe enyinto I kimanyi will ask God what I did to Museveni to warrant this type of punishment. Nga mamange bamukuba singa kakati era nya bambuuza singa tewagenda wa mukama woyo singa amakulu gange sigayina kati wajjayo ki naye yaŋŋamba nze ndi mukazi mukulu naye baŋŋamba wabba omukazi mu State House obwenzi bwa kitaawo bwakubisa omukazi mu State House tewaliiyo nkubuulira checkbook journalism. This is where journalists are induced to doctor stories, and this practice is prevalent in Uganda. In fact, the first item journalists attended to at public functions is to list down names of those in attendance and submit it to organizers for inducements. Interestingly, the organizers make it part of their budget. On many occasions, squabbles arising from these inducements erupt between organizers and journalists. It was noted earlier that before the advent of NRM, journalism was despised. Practicing the profession was referred to as Olugambo. Museveni abayita ba Lugambo. Occupation for rumormongers. The sort type would however change over the years, with the media institutions falling into hands of young and highly educated people of our Wafula. The monitor group. These own expensive property like any other Ugandan. They are not paupers like their predecessors. Abamuli bafu nnyo. Owamawulire mwenge. Era kintu musoke describe the Ugandan journalists as a group of people who arrive at a function earlier than anybody and leave when everybody had left. Kintu musoke a veteran journalist. Sente waliwo omuvubuka yayimiriza chief guest nga ayogera nakati yogera bwere tebatuwadde sente ffe tetuwandiika. Yes, era bali organizing journalism as a profession bagamba mumuli basiru. Your problem is poverty. Let us recognize journalism
and create a professional body bawafula. The Institute of Uganda Journalists need you. Nibuga muri basiru. Mukolo gwabaje mawuli. Tulabe motoka ezipakinzeewo ne baloya ne badokita. Muri bavu address your poverty. See to professionalize. Need you yatambula. Atera chokona ntino ne bannafa abagasookamu bonna baafa baabo. Anti journalism teyajja nti business. No. Journalism is a passion to onyumirwa bayiraini yo. Kakati bana ikizeewo mufunye social media mumujja sente. Temana like kankaka. Kakati netwataddeyo ne kankaka akatambi. Kakati gwali ebweru w'eggwanga okola akasenteko osobola okukaweereza direct ku Everite kubanga oyinza okweraliikirira baganda bo baani ne bakalya kaweereze ku Everite bakukolera ekyapa kyo ate bakuzimbire n'ennyumba. Kakati bano bali ku simu noti 7 noti 5 217 137 noti 7 noti 5 217 137 oba noti 7 noti 317 10 biba Everite real estate dealers. Tubadde tukyagala nkubuulire nti embizi yeri obwana bwayo. Tolaba Minister Mayanja. Minister Mayanja was mutundu yanga wasama psychology. The perception of the people. Mayanja was the son of a peasant. Owekibanja. Omutundu tayina mafuta tayina ki. Ne ate yaleka chambers enkagenyo. Alinga gwe. Yes. Nange toyinza kuniyamu misango gyo. Enkola ze. Bw'oyagala oginniemu. Nga Jesus yete ko musalaba gompita Simon yadde misango gye ne bagizza ne batunda organize ne babasibira ebweru ne babakola ki kakati ayagala okutereeza image yafuga eggwanga. Lwaki wabikola? Why did you do them? Mwenda rejected it on day one. But they should have a sacrifice ram enemy. Come to Chankwan's to meet Madame Bituza. Is there another meeting in the Chankwan's? A follow-up. They were targeted. Naninja kutta kumi. Kubanga what you are fighting for. Nanga, you want to protect my future interests. This is not the last government. Nebwaleeta sente meka bemesinga bokka ne batta abantu ne basokola enta zaabwe tebampako yadde ekikumi. Denounce. Even God cannot force me to denounce this record. And it will remain there. And I have to think about it. So then just bands maleyo. A jogger on the more formal. No kind of country. Quite a couple of them young game about bent with a jazz. Musajja ambozizza. Nanganti Mirundi watugamba. Tegoli politicative. Lwaki ekyamukozi kyakulema. Okwogerako. No wagira mukozi. Ne muganti you see for me. I'm strategic. Omuntu gomutamanyi nga ayina amagezi mu byobufuzi ye kabaka. Mayo go tuyogera mayiga mu bantu oyo mufere. But the kabaka is very strategic. Omanyi kabaka bwakola. Mukitegera okuva n'olwaleero. Kabaka bwategeera nti eri akalulu akajja. Ngaddira olukiiko ng'aluyiwa. Asooka n'alusatulula. Sign die. Kuba sign die kitegeeza nti sipiika bw'aba ayiye olukiiko sign die. Yayina oduyitako ennyini ng'ate n'ensonga yaluteeka mu sign die emaze okusolvingibwa. Kubanga atya. Kakati kabaka kyakola ayiwa olukiiko abagende wa Museveni ne bakola ki? Abagende wa opposition ne bagenda. Era mu kulonda okulonda kubeerawo ng'alinnye ennyo ya referendum binangwira nkoto. Kakati what does he mean? If Museveni wins, he will retain what he has already given to him. Kubanga Museveni byamuwa biri mu constitution tayinza bijja mu bwabijja mu yafiirwa. When another person defeats Museveni, he will add on. That's my strategy. I knew if Museveni was winning on a niam, and need the family and Nigerian when Nagase Nuka, not Wapuaza, Akuba Muhoz. The enemy of my enemy is my friend. I expected Muhoz to change my way of fare. Katibuabanga tazenga bamu. Kuba yo Museveni emyaka 10 andisenga bwendi. Atenga tusubira mu. Kubanga ayina gwatya. Yes. Era olaba nabine byokusokoola abantu. Ng'olabyeko Museveni ng'ayogera nti nalagidde abemula bwe tebakkiriza kusokoolera wano. Olwaki? Ne lwaki tebabyogera? Anti wulira Museveni akimanyi nti ababirimu bantu be.
once you are referred to a foreign body baba kutadde Museveni si musiru kakati gwezo kanti mu family mulimu omubbi w'enkoko kandi Museveni accept nti mu family mulimu omusokozi atabuliddacha oyo dogo lye limuliko ajja kukola n'ebyobusiru ebirala ba yatabaala emmando gyatasobola ejjaga kali mu fomoke mu nnyuma anti yakiganye emulago n'ekifuluma yes once kakati abo bakola nekola kizunza lutwe buva mu family enjavu bwobatunulira bakola ebintu ebava mu mwenda ava mu family resocialized nti you know the implications kati bate bakimanyi ti once you commit an offense and which has an international dimension yofudde nti biri mu maaso yali esente za NRM bamulifalinga mu kooti abo tebakyakwetaaga sekikubo eyasamba obubokisi was never referred to court oyo waabwe anti oyo waabwe baba kyamwagala bwekibalo kibatamanyi once you see nti faaza bwe batutte ku poliisi kereziye batekyamwetaaga once you see your body referring you to a foreign body you've lost yes bakola ekisoboka kyonna ekyokubiri what is embarrassing timulimu abasajja buli musajja nga an intelligent man like me we don't want to see it but inoculate yourself if you find a houseboy sleeping with it, because a houseboy is status nti kazini yali jeno nenga mubuliri si jeno omukazi nga tamubalaawo nga mubuliri lance corporal he was lance corporal in the bed nafunayo jeno mubuliri kakati yes kakati what does it mean nti what should a wise man do or a wise woman you have caught your husband ready handed with the house guard don't make a noise kakana omuswaza wategeera ddi kyatandika ddi kyaggulo what wise women do akuga nti kati ofuuse mwannyinaze ku pata olaba basanyuka bonna olutuuka ne beggalira boogerera ku masimu bewerera message that's a wise woman first go and find out ojja kudda omukazi ngukutte na house boy ngukutte naye kyasajja mwevume ku mizigo ofuka ku buli okola ki tomuyina maanyi wamma abasajja tebakyalina mugende wakojja kimbowa kakati kojja kimbowa no bamuwadde kyali abamerika bawadde kojja kimbowa kyali bamugayi bamukuŋŋanyiriza abasajja abafu 100 alaba obeddagala libasisimula alyoka alitunde mu Amerika yaŋambye mbwe ajja kikola omenye wakojja kimbo obulumu webuli wakojja kimbo kiggwa leero si kyabeesi abasumba abagamba mubawonye endwadde bawonya abalema ningamba bagende mulago abalwadde batulina bayitire neddagala tiri ekyo tekibanenyeza even Jesus did not cure everybody bagende bawonye kabaliyo naye wakojja kimbo obuzigo bwe buli bulinga 10 buyitiriva kikolerawo ekyakojja kimbo wakiggwa leero si kyabeesi anti agenda mu Amerika bamuwadde ya tiketi bamukuŋŋanyiza abasajja 10 abaafa edda oba azukuza emirambo yaŋŋambye mbu yajja kikola mbwe akake kabiri yena kunyumiza omusajja ng'ava wano nga tagenda mukono nga tebamubuulira ti omukazi ayina ekikubizaawo ng'omukazi amugamba eryange erikubirawo oyina okujja n'omukazi omusajja n'amugamba nti munnange jjajja nswadde n'enswaluka ntambulira abakyala buli ampa eddagala ngamba bwe ŋŋendayo bankuba mpi ojjidde ki lwaki wandi kasita bakuvuma oli ku kiggwe ate oleberera ddala omukazi namwegayirira jjajja n'alimuwa yeyakirako okukakana takutte emandwa yennyini tamukubya ekigo tamufungudde engoye mandwa gwe yafungula kizukulu kye kyali kya myaka 4 nekikwata omusekuzo va ku jjajja omukazi omukadde amagulu gonna
omusajja bamutwala mu kooti naye omulamuzi w'emikono I'm telling you this is a court case omulamuzi w'emikono yamugamba omusango gukusinze gwe wenyini gwe katabula ddagala wategeera nti lyakirawo nga tewali mukazi mulala gwoliwo waliwo etteeka we likugambira weteeka mu mbeera ng'ogimanyidde ddala ono omusajja teyakukwata yali talina waalaga gwe waliwo kakati omusajja yazze naŋŋamba ekyokulwanyisa kyaliwo oye yekka nga yakikkakkanya kati yandikoze nakugaye nti nalabye meeting ng'omusajja omukulu omunyankola agamba munne nti ffe tulina ebyaffe naye abaganda balina empewo oyajja batambuza mu kibuga ani abakwata ne bamubebeera babiri abakwata mugende mumwetondere ne bagamba nti twegayirire Museveni ayanguye sente azimuwe naye omusajja atutta atumalawo kuba tetukyalina bantu bakyala waffe ebyo bajjaffe ali babikola oyo gundi ani ono gundi sekawuma waliwo munywanyi wange yanyumiriza baali bagenda ng'agenda kusula ntebe wa muganzi we naye ne basanga omusajja atunda eddagala lyamanyi g'ekisajja mulena amugamba nti tunywe ne banywa naye bwe yatuuka entebe nga ate limumaze n'akaliro akaaliko ne kaggwako nakubiramu nanga ti wanzise bussi ate ono yatuwadde lijjako kaliro gwe gondo onyumira ebiringa ensugi mubiyita mutya watermelon bwabafaaza ajirako ddala gwe birye lya ani aganye gwe lya fe abasajja abaana baffe abalenzi balina bye balya emmamba tebula wakenkalirire muzuukizi musajja abandwa ani naye nti nywa munanaasi nga gukuba embooko mubuuzi soda soda era abasiraamu abenzi nga mwenzi ye erinnya lya busiraamu naki mu wisiki manya mu soda ateekamu kali kalubalula waliwo omusajja yali musajja minisita nga musiraamu n'akateekamu ettala ne zimukubamu omanyi bwala gitayagala ttaala bamuyita okwogera nga yawe kodindiruddawa soda mu kukuba embooko omunanasi mukuba embooko omubisi mukuba embooko tebabinywa ebyo tugende mu maaso n'ensonga kakati omusajja yaŋŋambye wabala otya oluno ne mugaa nti nze nawandika n'akatabo akalala kakano tokalaba the cost of no succession nabaga teri busika bwa Museveni naye nkugamba Museveni the story of kitagenda fe abaganda tugamba tuti kitagenda azaala bagenzi if you live longer you bury your own children who do bury you kati all of the successors of Museveni will go bwoba bwekitagenda abakusikira baba bazzukulu kano nakawandika ddi namugambye nti nze mbala ngira bwenti nengira bwenti nerekeramu escape road kana akatabo nakawako nenamyalo nemu obutabo ng'ebikumi 200 kitagenda era kalimu how to campaign lwaki abazzukulu kyali kitagenda azaala abagenzi omusajja n'omulaba ng'abaana once you live Muganda tells you once you live longer you bury your children and as a result your successors come from your grandchildren left behind as orphans nimba wandikira kano nti Bobi Wine and the story of Kasobeza nimba gamba Bobi Wine mubi wa mu nyumba omubi wa mu nyumba bamuyita Kasobeza Bobi Wine weena ali beba mu ekibina nabe waggulako ate kati Bobi Wine yagudde banaye mukamba buli Bobi Wine made a mistake you see for me I use obugero if you go like Jesus resurrected nebasanga nga mukabuli salimu let us put it to an ordinary person nemugenda ku kabuli nemusanga omulamu tegulimu a suspected cannibal naga this was not a work of cannibals the man has gone to heaven mutegeera ki yamulidde kati Bobi Wine you were suspected collaborator supporter
and you are linked by your enemies to homosexuality. We come up and say that why is Among targeted because of the homosexual bill? But when it comes up and say, no, these are not homosexuals. It's me. It's me who has been campaigning. Hey. You are not much. Bobby Wayne taligenda mu power. Omanyi was mumugere ne mukola statements. This man ankubye tetusobola kutegeeragana. Bwe bagenda okulikurutinga baddokita babiri emulago weeyomba ne wawuya ekisajja wekiri kiroya kyambala bikooti ki former minister weeyomba ni wawuya one of them stammers probably nali sinafuna video coverage that have improved nkukuba ne video gundi njiko nenkulagira dda n'olutweru ngali ne mulani n'olutweru yesako tumewa mulani mulani wamuguzanga ebintu ng'olina faamu y'abantu kalenzi gwe okazunza olutwe mwatira abantu ebweru abaana 15 era Museveni yakintinze ku kintu mwakitegedde ti abaana bagenda okugendawo ebweru yakimanyi babattirayo. Yes. Museveni moves consciously, very conservative with information. Kakati Bobi Wine kyeyagwiridde nti one, you have confirmed the allegations nti were linked to Basias. Why do you, when people say nti this is a work of Basias against Gundi, and you come up and say no, it's not Basias, do you sit with them? Yes. And what do you benefit? Bobi Wine yagudde. Why? Nti Bobi Wine kyamusudde. Bobi Wine believes ti problem ze ziri mu party zireeteddwa speaker. Ate zita speaker talina buzibu. Yes. Nti njagala Gundi zaake amuganye. Njagala Gundi aveeyo agaane. Ate bamateeka. Yaa. Bobi Wine bannannyini kibiina bw'osoma akatabo kange. Ngenda kuddamu nkafulumi. Nenda kusiya ina sente ziriisa baana bange. Akatabo kano bw'okasoma nkubuulira nti ekibiina kya Nuupu ky'NRM be baakiteekawo. Ate nga Kibalama ennaku zino akyetaaga. Yee, anti kyenkubuulira Kibalama yali yaani Kiyoga yateekawo obubiina obwo. In a case of a referendum and the big parties refuse to play ball, tujjayo buno. Kubanga DP, the UPC zaga, this is a right. We cannot subject a right to a referendum. Nebigana. NRM kwete mayoka omuti n'ennyumba. Bateekawo obubiina buno. Bateekawo n'obungi ate. Yes. Nabagamba nti those who formed the Nuupu and surrender it to Kyagulanyi were directed by Museveni to write in their handwriting apology letters. Museveni agenda okuweekeka apo ng'ekibiina bakikoze. N'agobaani yali mu electoral commission. But it was too late. Your girl has already fallen. Yes. Your girl has already fallen pregnant. What's the use of telling her not to move with the bad boys? Ate Lwakoje bwe yamugoba yali musibidde under house arrest. Lwakoje yagenda ne information. Mukazi we teyayitamu. Babuuza Lwakoje Gomba ku Museveni yagayibya Museveni bibenze munondere mukazi wange. Kiko kyenjagala. Kuba Lwakoje yategeera. Having discovered me, Museveni never give me a job again. Kubanga era tasobola muwa. Kakati Bobi Wine kyatamanyi ti bano abasajja bamuleetera assignment ki yakubaleetera ababaka ba parliament aba NRMB nga Museveni bw'abayita tebakola ki ne bamuwa biliyoni 5.8. Yes, a lot of money nazibba n'adduka kati bone bamusalira amagezi. One, if Jesus did resurrect nga ne mother we teyagenda mu ggulu nga mulamu, would we believe in heaven? Yes. Ebikola by'ekitiibwa ekikola eky'olubereberye Bikira Maria alinnya mu ggulu, Bikira Maria tumusanyukire. Ne Bikira Maria bamulaba nga alinnya mu ggulu. Yalinnya mu ggulu. Ne Musa gyali. Ekitegeeza eggulu. About sezime ggulu. Alabika n'okulabika mu bantu. Ne Rwanda mbu yabagamba nti ensi yammwe ngirabye ng'erimu ki ng'eri mugenda kuyiwa omusaayi. Tulaba ekibero kye bagenda. Rwanda where they killed each other. Yeyina kadino omuto. Bannayuganda bagenda Kibero. Ennaku zino bagendayo nnyo. Era ne kadininaali yagenda Portugal. Bikira Maria gye yalabikira abaana. N'akomawo n'agamba nti njogedde ne Bikira Maria ndabyeyo akala aka bbulu.
enkuba enetera okutonya nti Obote agenda kugwa gwe ennaku zino bagenda ekibeeko Rwanda waliyo kipyaki anti ye mulamu n'abasiraamu bakugamba nti bweni Nabbi Muhammad ekitiibwa kikigulumiza emirembe gyonna bwe yagenda mu ggulu yasangayo Musa nga Allah amugambye nti genda ne swala 5 250 zisaalika yes anti Musa yamugamba nti bali bamwana Adamu nababeeramu tebajja zisala ddayo akusalireko n'amusalireko 0 emu nesifuuka ezo ne Museveni yadda ku sente zaffe n'azalako 0 muzeeyi kyeyatukola twafuluma mu banka ng'ataddeyo miliyoni alina 7 nga tufuluma tuzina naye nga tewali gaali ya 200 ensi yayagala Museveni okimanyi nti nno sente bazikonvatinganga nti negibadde miliyoni 2 nti kati emitwalo 2 nezisikayo naye kugamba gweyekyusiza sente owa n'omusolo ensi yayagala Museveni nabaga nti abantu nga baagala omukulembeze nebwaga nti ekyo tekyaliyo kyalinga bwefumba ebinyoobwa nga birimu amazzi mangi nogakenunulamu oyo wamayiwe naye ate olutale bwe lwajja yazizaayo baddemu nebakuba ensimbi endala kakati Bobi Wine ye kyatamanyi tebana abasajja babazi Bobi Wine baali bamanyi nti bwawangulwa ku bwa pulezidenti ajja kuyita mu constituency ye ne bamukwata ne bakwata nkunyingi tikiti yagigula miliyoni 3 mwaka ani yazimuwa bwavaamu bamutta awo ne baggalawo nkunyingi tayinza kukolaki kuvaamu kulekera Bobi Wine Nyanzi tasobola kuyita mu Kampala anti batayiza Bobi Wine oba muganda we obaani aleme kugenda kuliidinga kibiina kino wa mu parliament mwanyina wa Bobi Wine egomba yagwa bali bamufungula kakati bwelowooza kanvabuliabayinamu anti kiri bwekyo you believe that if government is interested in Segerinya's case, I've interested in cases where people have tried in absentia. Why is the government not trying Segerinya in absentia? They don't want to create a vacancy for Bobi Wine. No. Good. Mbayira w'omubiri. Kazi we Bashir. Ani yamuleeta? Ate fe tumanyi. Wabano. Yasala. Ate nadda. Ye omusajja yakoze omumanyi mwetu fe tuli strategic. Kola ye emyaka egi. Omubaka parliament kale tumubale miliyoni yaga. Ana. 5 times 12 60. 60 times 5. 30. Kwata bilioni zo 3. Ogere mu bank ofune salary loan. Zimbe ebiyumba ebyabbala ebyaki. Toddayo kuze kulyako. Ekisinga okusula abaka parliament. Kuddayo. Akantu ako. Oddayo ng'olina ba sponsors. Era Museveni okubalwa bye organic trade. Akalute kajja kuba nkuyidde emmandu emukubye n'emwafuwaliza ddala. Kubanga buli addayo. Mulaba buli lunaku kati buli bubiri bwokka bwe buti. Mwebubeera. Banne waako baabo. Abadde babaka parliament batono abasigala nga bayina. Anti gwe ddayo bazikulyeko. Ddayo bazikulyeko. Tusibule obudde buwedde. Omulungi Baba TV program yaffe onakulala kyenkugamba nti ono akuba amongi ate amongi mukazi. Among is in charge of total control of parliament. Even in Uganda, stubborn people like Uganda, over is saying, did they raise the issue? Demonstrating the power of who? Among in fact, the everybody about Danamu. To change it with a contemplative card. Contemplative card, you don't answer. Ntiate, Ebyagundi, I don't answer this British, the idiots. Walua alikulula oluvuganya government, gubangami mbwemvidi azisalira Nairobi. Yes. Ate kakati kankubuli tulaba kana akavubuka kerubaga kwongera kweyonoona. Toyina sente zigulira mmese emmere ng'okanti nguze embwa erya kiro kimu. Gana kavubuka kerubaga mbukatadde bukalonkinze anantayikola busaligondi anti akakavuma sipiika. You are exposing yourself that you were representative of the Bobi Wine.
You were representative of homosexuals. Where do you get money to get a press conference? Or a press conference? Offer an uniform or launching an HBina? Tabina Magizi. Many of our people, thieves. Program ya fwete. Bob Wayne at Labi na kugamba luli. Nti waliwo omukazi agenda okuyugumya eggwanga. Omukazi bwajja atayina sente. Omukazi kyagenda okukola wana ayina sente. Ate balowooza mu sipiika nno ono mulala. Kawala kato kalungi bwekati. Kafunye sente. Bakoze endagaano mu Amerika eyo. Eyo mukazi agenda okukola. Ne kyagenda okukola Besigye ne Bobi Wine. Kyagenda ekibala kiyingi. Naye Museveni Katonda yamuwa omukisa. Omukazi ekibala